ensimbi balowooza nti bawaggulu nnyo ne batawa muntu yenna alina knowledge kitiibwa kye. Kati ate nga knowledge yo nga knowledge erina ekitiibwa kyayo regardless ono omuntu gwerimu, kubanga naawe alina ensimbi ozijja ku knowledge gy'olina mu kunoonya ensimbi. Kati the word knowledge yo ya waggulu nnyo regardless ono omuntu agirina. Omuntu yenna alina ensimbi ateekwa kubanga azinoonya era nga azikola okusinziira ku knowledge Katonda gy'amukoze ki, gy'amuwadde. Era tusiŋŋana okubeera n'oga nti kambeere n'obuvumu nkole kino, ekitegeeza olina knowledge nti alina obuvumu yakola ki, yafuna. That is knowledge. You get my point? Abadde ekyo nga kitegeeza nti omuntu yenna alina ensimbi abeera alina knowledge. Era senga abadde tagirina teyalitegedde nti bwenkola bwenti nfuna, bwenkola bwenti nfuna, bwenkola bwenti nfiirwa, sijja kukola bwenti. That is knowledge. Era kyekiri kye twagamba nti kyokola okimanyi. Si bwe twagamba nti mu mpagi z'okukola okubanga kyokola okikola ki, okitegeera. Era kyovola nti olw'obutabitegeera oyinza okukola omulimu gwogumu ne gukusuula, omulala n'agukola ne gumukola ki, kubanga ye amanyi obakola ki, bagukola. Kakati ekitegeeza knowledge tetugitunuulira ku muntu oli nga bw'ali, tugitunuulira nga yo knowledge nti ya mugaso. Bw'abeera ng'agirina wadde ye tagikozesezza, ffe tumuwa respect nga tugiwa knowledge eri emulimu regardless ye bw'afaanana. Ntegerekese awo basahaba we baatusingira boni bawanga Abu Huraira era hadisi ze nibazisa ku mwanjo nga gwe beebuuzaako mu hadisi. Era kyova olaba naye bwe yayagalanga okugenda okubafunako ekyokulya yabayitiranga mu kkubo eryo ng'amanyi bw'aliyita mulye bajja okukola ki, okuwulira. Era lye baawuliranga. Nkusomeseyo hadisi tiyebagambanga nti tugende mbooleza engoye oba tugende mbalundira ensolo zammwe oba tugende mbalimire. Yabayitiranga mu kkubo lyamanyi nti baliwo ekiki, ekitiibwa. Olwaleero abantu abayivu tebaweebwa kitiibwa kubanga tebalina ke balina, era bajoogebwa mu mbeera yonna. Ate bwe butuuka ku mmwe Abayisiraamu mujooga abayivu bammwe kwegamba ne mudda ne mukati. Ate ekiri fane nga tuli Bayisiraamu tujooga abayize obusiraamu, babajoogera ddala. Gwe tunulira ku mikolo gyammwe gye mukola, gyonna emikolo gye tuwangaaliramu n'egy'eddiini proper osanganga omukolo gwa kufa, ogwo gwa ddiini totale, gwa kuziika. Teba bizinesi, teba guba mukolo gwa kuziika. Era mulyango mulamba tuziika tutya omuntu, mpagi kize tumukolerako. Ffenna tugamba nti tugenze kuziika mu Isiraamu yafudde. Ntegerekese nga mukolo gwonna 100% gwaki, gwa ddiini. Naye wallahi osanganga bwe kuba kuyigiriza nga bamaseeka babawa eddakiika 3 ezisembayo bayigiriza abantu. Olusooka muyite chairman ayogere, muyite MP wa area ayogere, muyite simanyi RDC w'omu kitundu akole ki, ayogere. Bonna ne boogera. Obamalira okwogera ng'omuntu asingayo okubeera n'obwongo obutono yamaze obw'amaanyi, obwongo obukola ennyo, amaze okwerabira nti tuli ku mukolo gwa kufa. Kubanga bali bonna bagenda okwogera, bagenda kwogera ebitalina kakwate naki, na kufa. Nga tebirina kakwate na kufa. Ono n'asaba obululu, ono n'ayogera obulungi bwa movement, oli n'ayogera obubi bwa movement, oli n'ayogera nga bujingo batamukubye masasi, oli n'ayogera ku ngaabu. Kwegamba n'otunulira ng'omukolo gwonna ogw'okufa haramu haramain temuli element name eyatuleese. Abantu ne baseka ne beerabira n'okwolabira ntwazze kuziika. Waliwo ekitundu kye mmanyi nziika nange nziika ngoyaka kutegeera nti nziika gwe fa ne tofa ku Sande.
Naye bw'ofa ojja kulaba nti nze okuziika nziika. Naye waliwo gye tuziika eyo munda. Wallahi ne boogera ekigambo ekiri fane. Bannange waliwo gwe twerabidde ng'alina okwogera. Temukiwulirangako. Omukolo gw'okuziika ne gubeera nga speech day. Wallahi tugenda okutuuka okuziika ng'abantu beerabidde dda ne yafudde oba mukazi oba musajja. Baddamu okutegeera nga baleese bajjayo janaza. Tugenda kuziika. Olibaga nti baseeka tubawadde dakiika 3 babuuliriremu ebyokufa, basomesezeemu otusaala tutya, basaaliremu omuki. Naye ng'essaawa olwo kati kudduka buddusi buli omu akooye. Bagenda okuziika omuntu nga tekyali n'amusabira, abantu bagenze dda. Era abasinga ne kabuli tebakola ki? Ng'obudde bubaweddeko. Yagenze okuziika ssaawa 8 bali mu ssaawa 10 bakyali mu speeches. Zonna zakusaba bululu, zakwogera bulungi bwa kino, zakwogera bubi bwa kiti. Namukuziika nimubeeramu omugenyi omukulu. Omugenyi omukulu ye mufu. Omugenyi omukulu agenda okutuuka okwo. Omanyi ng'oyagala kutamwa obugenyi bukulu. Omugenyi omukulu agenda okwogera nga abantu bonna bakooye dda n'okugenda bagenze dda. Kakati temulaba nti bannaddiini bammwe mubanyooma omukolo gwabwe. N'oyita seeka ku ssaawa 4 n'abawoowa ng'agenda kubuulirira abagole ku ssaawa 1 ez'olweggulo. Alinza abuulirira abagole. Wallahi nga tebakyategeera, abagole tebakyategeera bo kye baagala kintu kimu, tambula okole ki? Seeka ajja abuulirira abagole. Lwaki munyuma baseeka bamwe to that extent? Seeka n'anyoomebwa ku ddaala nti agenda kuwoowa bamuwe emitwalo emeka. Ate alina okuwa speech oluvannyuma. Alina kuwa speech oluvannyuma lw'omuyimbi. Omuyimbi bamuwadde obukadde 3 ku ddakiika 3 naye nga wallahi tayimbye luyimba lupya. Agegenyeza bye yayimba nga n'ono omugole tannazaalibwa. Nga n'omukolo omugole aguliko oluyimba olwo yaluyiiza ono yali tannazaalibwa. Ne bamuwa obukadde 3 seeka ne bamukwasa ebbaasa. Ate n'alinda ng'alina ebbaasa ye yali mu puroguraamu. Seeka nja kulaba. Seeka n'asembayo okuvaayo nga yasoose okujja. Lwaki munyuma abanaddiini? Kubanga they have no money. Era bamaseeka njagala mmanya abantu abo tebabawa ssente lwakubaagala. Kubanyooma. Meka ze babawa. Kubanyooma. Baseeka babanyo ng'omukolo gwakuwasa. Gwannika. Bwetabeerawo tegubeerawo. Omuyimbi bw'atajja omukolo gukola ki? Naye omuyimbi mulamuwa obukadde 3 seeka ne bamuwa emitwalo 5. Temulati okwo kunyooma. Eyaza okukola nika. Ng'omukolo twagenze ku nika ya gundi. Nga bwetabeerawo. Wallahi omukolo guba teguliiwo. Bwetabeerawo omukolo guba teguliiwo. Bw'otuula ku mpologoma. Bw'otuula ku ki? Ng'ogimanyi mpologoma. Oba bw'otuula ku nte ng'omanyi buli omu gy'ayagala okulya. Ng'ate naye ekusunda. Etuuka n'ekusuuna ne bweba mmere gy'olina munda n'ekola ki? N'ekuggwako. Kati bw'ekuggwako ng'ogwa wansi ng'ekulya. Naye ekiri beta wali kirungi ove ku mpologoma ng'okyalina amaanyi agadduka olukivaako ku mugongo odduke nga tekyasobola kugoba. Gamba nga n'abasigaddewo basobola okuggulira amayumba. Yingira wano empologoma tekulya. Naye okuva ku mpologoma ng'okaddiye tokyalina maanyi gadduka ng'ate n'abaliwo baakukyawadda. Tosobola kudduka n'abaliwo tebaggula mayumba gaabwe. Where are you going to go? Gwe tolowooza nti ensi ejja kukoma ku gwe senga yali yakoma ku balala teyali kutuuseeko. Kiringa bannabyabufuzi obasekerera. Saagala kuvaako. Senga bwali tebuviibwako wali butuuseeko.
obufuzi bulina okuvaako budde ku balala nga bwe bwabavaako ne bukuddako naye gomala okubutuukako tovaako. Akati abaaliko senga tebaavaako senga gamba n'obalwanisa aganja kubasinza amaanyi gwe senga baakusinza amaanyi era senga baakutanga gwe bw'obatta senga oliwa. Life erina okutambula ono aveewo naddewo life erina okutambula. Mumulowooza mutya bw'otuula ku mpologoma bw'otuula kuki ng'ogimanyi mpologoma oba bw'otuula ku nte ng'omanyi buli omu gy'ayagala okulya ng'ate naye ekusunda etuuka n'ekusunda ne bweba mmere gy'olina munda n'ekola ki n'ekuggwako kati bw'ekuggwako ng'ogwa wansi ng'ekulya naye ekiri beta wali kirungi ove ku mpologoma ng'okyalina amaanyi agadduka olukivaako ku mugongo odduke nga tekyasobola kugoba gamba nga n'abasigaddewo basobola okuggulira amayumba yingira wano empologoma tekulya naye okuva ku mpologoma ng'okaddiye tokyalina amaanyi gadduka ng'ate n'abaliwo baakukyawadda tosobola kudduka n'abaliwo tebaggula mayumba gaabwe. Where are you going to go? You must be clever. You must be clever. Oveko ng'okyalina amaki odduka ogireke oba olabirire bulungi abaliwo abaleba bonna nga balinze kuba mpologoma omusajja alabika gwamu amaanyi buli omwe ajja yefumu bannange naye gwe toyagala kuvaako ate fe abagudde amayumba abannanyini mayumba toyagala kukola ki otujojobya ana naakutaasa